omuntu oba omwagadde musooke mwewe period ya myezi 6 mwemanye kati omuntu asula mu overnight mu myezi 6 gye mba mwewa oba otegedde nti ono asula mu overnight ono ali embizi nze sijidya nti ono simusabi ono simusezi ebyo byonna byonoogumiikiriza ne byotaagumiikiriza mweyo period oba omaze obitegeera naye mmwe mwagala kawunda kakubye oluusi babasanga tebalina wakubeera ayagala kuva waabwe oba mukwano gabadde amusuza omusajja olumugambako hello njagala kulabako omugamba njagala kulabako ajja nansawo nogamba kiki nkuyise bwisi kulabako yefumbiza kati ze mukwano ne banyinaze mu basaasira baganda bafe abalenzi nkuyise jangu ondabeko oze nansawo oze kola kiki wankwana nakwana omanyi kyo banjagala sooka testing oyinza oba oli wakamulali nga njagala sukaali lwaki oyagala okusooka okumpitamu sikuyitamu banna olaba newe bammere nga tufumba osooka notegako wano nolozaako ku munyo noga gulose tegoze noyongeramuko okuba guloze noogira naye kati gwe nkugambye njagala kulabako ekyo kyekireeta biri byonna okwegwako biri bye tubadde twogerako byonna nti ate otuuse musezi sijja gumiikiriza naye wano mweno period leka bakulozeeko mwerozeerozeeko bwe mugira lero oluusi abaana bamanyi okwerunga oyinza omuyitako olunaku lumu nga yeyise eri yerunze n'ogamba munaye ekyana kyonna kirikkirya oddamu omulozaako ogwokubiri akamba galinga amasanda ga kitooke n'ogamba naye omwana ate yabadde ki mukwano ogeze tulwanye entalo